بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tugenda kutandika etwakoma nundi oguwedde by the way nokula jo twasomye ndowooza sekyo akati tugenda kusoma ku kibayita tanwin mulimu obubonero busatu nga buli dabo oba nga buli bubiri kati nga walaba wano tulina fathatain kasratain ne dhammatain. Buno babuyita fathatain fatha biri, kasratain kasra biri ne dhammatain dhamma biri. Waliwo osanga zino dhamma nga just bakoze bwebuti nga buli bwebuti bubiri nga tebakoze bati ntegereka ate olaba kasanga nga kali bekati katya bekati nako bwokasanga boti tewewuunya obutale bimu bwekati wekali. Kakati tulina bagambiti below given below are three kinds of double strokes: double fatha, double dhamma, double kasra and double dhamma. Ebituyogeddeko kati singa osanga fathatain kunyukuta kangezenga dali naam kati nga wano nogisanga kiba kitegeeza nti ogenda soma ennyukuta eyo nga ogisomerako ennyukuta eya nuuni eya sukuuni mu maaso gaayo. Nkiddamu singa osanga double strokes zino fathatain oba zino eza kasra oba eza dhamma kunyukuta ogisomerako nuuni ya sukuuni mu maaso. Ntegereka nsonga waki ono bakoze nti bawanise daali ne nuuni ya sukuuni nogamba mpu dan bino twabisoma eri nga sukuuni etandika, so kisoma nti dan. Kati bagamba kino dan kyekimu ne kino dan okitegedde kyekimu din naam. So buno buli representinga ennyukuta eno eya sukuuni ntegereka nuuni an in un ntegereka ban bun ntegereka nin like that. So bakwale nti dan din kino kyekimu ne kino kyekimu ne kino dun kyekimu ne dun na ngonte waliwo nuuni naye nga wano waliwo ki dhammatain oba dhamma biri, so okisoma nga ekirina nuuni wa mu maaso. Ntegerekese ndowooza tan kyekimu ne tan nam tin kyekimu ne tin tun kyekimu ne tun nam dun dan din tin tun tan qon tin un. Olaba bye bimu ndowooza mubiraba run ran rin nam dhin dhun bun bin min mun lun lin fun yun hin nin un nam ino ain un. Noza kiri okay okay. Kati ne bakuwa examples zino wansi ne bakuwa adin kano bakwalida wano kadin ne bakuwa wano nti adin eno aini bagiwangazisa ne maddi eno ya fatha twagala nti kasita ennyukuta ebeerako eno fatha maaso ngaliyo alif ebeekola ki ebeewangala awali empewo nnyingi. So tulina adin ghishawatun olaba ghishawatun jahratan umyun olaba umyun eno ain nam umyun raufun ra'u eno hamze wangala because maso waliyo wow ate ya sukun ate hamze inachi ina dhamma nechiba raufun tegede kalamhin sawin basitun
basitun laba basitun alimun 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 bi'run bi'run bi twakasoma dako bi'run shiqaqin shiqaqin olaba kati wano wansi ne bakuwa line esembayo wansi ebiri sami'un sami'un qaribun qaribun fadlin fadlin dad fadlin shahadatan shahadatan sya'nin sya'nin fakihatin iwangala fakihatin ba'din ba'din qa'idun qa'idun berapa qa'idun nusukin sosi nuskin ngai mtusoma bamu nusu nusukin sosi nus berarti nus sosi za kochi skun so it's a dhamma nusukin bitabi'in 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 naam so tukoma inshallah incha tugenda kutandikira wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صدق الله العظيم.